Simon oli ku side ki mu lutalo lwa Kasuku ne Junior? Iwagundi sina side nze. Lwaki tolina side? Olaba enkwe? Simon, naye ng'oli mukulu nnyo okuba n'enkwe kwegya emyaka. Kwegamba ne bwogezze. Olya nkwe. Ogezi balaba Simon akola lubuto. Mumbe lujjuddemu nkwe. Abala bazimbanga njoka. Njoka. Olubuto lukuzimbye enkwe. Lwaki nine? Ku nkwe kw'olya. Lwaki oli wa nkwe Simon? Ate ntya? Simon, lwaki olina enkwe? Olina obba ne sayidi. Lwaki nina obba ne sayidi? Anti beera ne sayidi gamba nti kati wuliriza. Nze ndi ya Kasuku. Lwaki oli sayidi ya Kasuku? But I'm happy they are happy. Kati awo omukazi naye omukazi teweegumya mbu Desire afumbiddwa ku 5 naffe tujja kukola ki? Oweza myaka 5. Desire akwana mu 5 buye bamututte oba ne gabaana. My fellow woman, mukazi munnanga ali eyo teweegumya. Teweegumya tekakutanda. Ono omukyala mulala, ono Desire mulala, ate ayina ssente ze. Kale era nze ngamba solo. Ngaawo ye we yamufunye. Akomewo ku ground. Ajje tumulage truth from the source. Yes. Abajja bakoowa, abo bakooyeka. Banuubula. Abo banuubulira. Abo bano ajje wano. Ajje kinampeera kiri wano kibigula. Ate nze basolo kinampeera sikireka. Katwala Vixen we bamwanjudde. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing oli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada. Jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugubira ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Beba Azul Tour and Travel. Ana simanyi kyakujjayo oba mukazi. Abakazi bakyusa abantu. Kazi nangamba toddayo. Omukazi nagamba balina buno buteeki. Ali kati ffe tetulina birevu naye bw'oba okiina ogwo omulimu guleke, ogwo omulimu guveeko n'akutakulamu bw'ati ng'oguvaako. Omukazi akutakula mu birevu. Anti kati asinga. Kati gwe emboozi y'ebirevu onyumya yaati. Bw'oba obirina. Balina ennaku zonna aba abantu ng'omuntu talina birevu ng'anyumya ku birevu. Bw'oba obirina byakwata kati ffe abatabirina. Kati wuliriza kakkana nti nze gamba kati ffe abatabirina bayiga tukuba mu bulayini obutalabika mu kifuba. Kazi kati wagambye okolerawo. Neze kino nze ndowooza ogwo omulimu guleke. Nze kuno ndowooza bulowooza. Kati olaba ng'oneewala okubuza ebibuzo eby'ekisiru. Ensonga ze mbaddemu bwe ziggwera weebake. Kyuka n'eri.
ekyo bw'otakikola ajja atandike kati ogenda kumpasa naye Simon ina abakazi bangi kati bw'ova ku nzo zaakaaliwa kati okwewala emboozi wezi bakwata otunula otyo nga gwe gwasalamu obulayini w'oli awo owuuna buwunya yeggwe bwekkaaliwa otegedde abakazi bakwata embadya kati omukazi yakwata mukivu Simon omulimu gwa comedy guleke sikolangako comedy ng'akola omulimu okakasa wali okola ki kyova nti nakolanga kula bonita wokka wali okola passion yali passion passion ezimu zeetaaga kuleka singa nkeera ku makya ne baŋŋamba passion yo kuyimba munyambanga passion eyo ne mujinzijamu olaba ebintu ebimu kalaali ze nkwebazako patako mugalo ebintu ebimu waliwo ekintu ky'olina nga bala tebannakuyimiriza waliwo ekintu ky'olina okweyimirizanga gwe n'okiyimiriza ng'abantu bannaga nti Simon va mu comedy tuyambe omukole ki n'ensi yayongedde okugamba nti nali sisesa wali tosesa bayira in fact nze yababuusa n'obabuusa nti wali tosesa baddayo ne balaba wakawo omukadde bongera olabo abantu balabira ddala era beewuunya abaasekanga mu theatre ki ekyabasesanga wabasanganga already baseka nga basanganga kisinziira wakati gwe baakuleetanga wayingiranga mu buyingizi tebaakulanganga ona comedian omu avaako ng'abantu baseka nze gwe n'oyingirawo ne balowooza nti oli avudde azze asesanga abaddeko kumbe wabasanganga baseka okitegeera ekisooka liwo tewaliwo kisesa ku ggwe wali ofaanana mayinja era twebuuzanga ebibuuzo bingi twebuuzanga ebibuuzo bingi wajjanga kusejja azze ku mayinja ennaku zino ayimba kula bonita tuba tuli awo ng'otandisa emboozi emboozi out of the blue you start a conversation ngamba ate akoze atya okuyimba yakuvaako yadda mu comedy yadda mu comedy lwakuba you stopped yourself I'm happy for you so emboozi nyingi zibadde zigenda mu maaso naye omuzungu wa Solomon Kampala bamulemeddeko naye twababuuzaako basebo ne bannyamuwere kubanga ate mutulaba yonna gye musinzira okubanga mutulaba kubuuza abantu ku kyano yo ansani sikolanga balala bwe bakola mwasiibye mutya naliko ku kyano ya Shalom abanjulanga nga mwogezi wa TV mwasiibye mutya muli ku Shalom 256 nze Shalom Hadad Kaweesi ndi n'omukulu Jaden ngo bwatyo wakwanjula ayanjulira ddala wanga BBS wayanjulanga hafi ne Shalom 256 bwayanjula bagesti be bakyazizza temanyi nti YouTube is something that is unserious tosobola gikolanga akola TV famu tuli professional nagamba gundi omanyi tulaba nnaku nga kwambala amatayi tukakane tulaba nga natandika otwambalamu amatayi olaba nze kyenakkiriza nti kimu this is the only unserious profession that is serious nti abantu bagitwala ngeri serious naye eri ki anti kati ffe bannyiniyo kyokulanze kati ennaku zino nyambala ettaayi ng'ogenda teesa ku ki n'enkuba ekikalu olowoozesa abantu nti abalina ebiwala tamutegeera okitegedde eyo okola nsobi owabya bangi abiwala tebategeera ebyo ebintu byaggwawo dda ebintu waddugala byosimayo eriiso waddugala weewalaba kati ennaku zino ewaaguba weewaloga ennaku zino abantu abakulu banyigira ddala abaana batanti abaana bato bafuna ebintu bye batalina funa mu myaka gyabwe olabaddeko mu kampani erimu abantu abakulu abangi okitegedde abasajja abo banooma baba n'obusungu baba n'obujja teri muntu asinga bujja nga muntu mukulu kati nze gwokola mu kampani Saimu nga wakajijjamu n'ogikolamu emyezi egi n'ogula emmotoka nga gwosanzeyo emyaka ena tagikola ki tagirina bwe baloga gw'okomayo kati yo emyaka ebiri kyekimuguza emmotoka abane byasangawo tebagulanga bwe baloga gw'okomayo anti kati abantu banjawulo mikisa mikisa nze mpewo eziba zifuuwa nze sizo ezifuuwa ggwe Saimu yes kati gwe myaka 5 lwoguze ennuwo ze najja siti 2 nnyizo gigula enkya kati bwe busungu bw'osobola obba nabo n'ogaana naye omwana ono eyakajja kyekimuguzizza emmotoka fetubaddewo wanene okumala emmotoka tuzifunye bukulu abamu batandika n'okuwa endowooza ejja mulemerera abantu abakulu bayiga ebibuuzo nolaba oyasama bw'otyo ng'okyagyogerako bwogezi bw'oti kanona n'agikuwa kati n'agimpa ng'ozunga n'erementi abasawo bagamba mutwe gwe gusinga okuba amakulu akantu mantandiso akantu mantuusa okkakuweera mu mmotoka emboozi z'obutimba nzivuddemu oli wankuwa akantu twakikoleddeko emboozi pozi mu mmotoka ffe
mba ntusoka kuwera mu naye motoka twatuzikola tuli ku kkubo Saimu tulina we tulaga onkubira n'ombuuza oli wansaba ku kantu nga mpakinze wano jangu wallahi kamera nkusabire nze ni mukadi za motoka ate yonna gye nkakuweeramu si nsonga kubanze ne mwe nagula vitizi gwe njya gikuweeramu akantu oba ofoofe nnyabula oba tokatwala kalobi okazire amafuta aganyi nga n'emmotoka enywa amafuta ate enywa amafuta kituufu booda enywa buugi ne booda enywa amafuta kitegeeza ekidduka kyonna ky'ofunye gwe tofaayo gwefuna bufunyi ki gwe sooka ofune ekidduka ebirala binaakusanga anti abalaba njogera z'ekinaku bwesi bwe zitandika iphone enywa data tekino enywa buugi tekino tewuuta buugi naye enywa ki enywa data so kati bw'oba olina ekintu ky'oyagala okufuna kikole ki kifune so kati you can't stop me nze naba nnayagala emmotoka nze bwe nti ngenda ogigula ate mugenda kunyiga mugenda kunooma imwe abantu abakulu YouTube boyogera nabo abatavuga naye fe YouTube abasinga basanze bavuge imwe abantu abakulu nanti mukoledde ebbanga ddene okujjamu ke tujjeemu olaba nze kati nze omuntu nze omuntu omukulu tasobola kunziramu naŋŋamba kati mu myaka egiriko emyaka gy'oliko tolina ky'oyina obweggambira my friend am young ndi mwana muki muto n'abateera ku myaka bavuga anti awo wenzi anti wuliriza kanti kenkubuulire famire y'omuvubuka oba ey'omwana ekola kyamaanyi nnyo mugaggawaza abavuka basinga just ekisibo mu famire zaffe ki naku oli kulimba lwa pastor Bugembe tebalina ttaka lya kubawa olaba abaana abalina ku ssente abato abavuga mu mamotoka famire zaabwe zibakola ki ze zibateekako famire yo ekola omugaso munene nnyo okategedde ng'oli muvubuka ng'oli muto nkiddamu ng'oli muto singa oli mukulu kati sayime gye myaka 5 gy'oliko teyasobola kukuyanaga kati nkuwadde ekyapa ky'egundi kwegya myaka 5 bakusuubira okubanga oli godfather w'abaana nga bana mu kika kyammwe anti kati gye myaka gy'oliko bakulaamira abaana abaana bange mbalekedde muganda wange abaana bange mbalekedde muganda Sayimo abadde anjagalira nnyo ka Angel bannaye ka Angel akumukampeera nga Sayimo nakuterako obubaka bambi omwana wange munjagalire ng'owwo okitegedde kati myaka gye bakulaamira abaana famire y'omuvubuka ekola kyamaanyi nnyo mumuteekako okitegedde mutulabye abaana nga bamusomesa musomero erya bbeeyi oli mu myaka ng'emeka ndi muto 2 tulabye abaana bamusomesa musomero ery'ebbeeyi alivuddemu bamufunidde n'omuki n'omulimu bw'oba tebagumufunidde bamuwadde capital okitegedde ffe tulabye abaana nga n'emmotoka gye yatandikirako bamugulira ki n'abeekoledde ebintu mugwe mu kwegumya gye bali ng'okoze eki naawe okugjako ng'oloze era kati kyekiddako ate nze nabagamba abaana gye bali kati nze kunze kale waliyo emyaka gye ngenda okukomako okukola sente eziri mu makubo amatuufu myaka aga wookoonera aga oba tokyanyumya bintu bya kisiru mu nsi anti kati olaba anti kati wuliza tegiri wala tegiri wala sigambe nti myaka 3 nja bandekeddaawo okukola wabula gye ngenda okukomako okukola sente mu makubo amaki kati otuusewa mu kukola sente kati wano obudde mu makubo amatuufu tubadde tukyazikola n'obwesimbu n'obugumiikiriza akawunti ewerako 06 n'omutima zibaako kubanga kati olaba emyaka gy'eriko ebizibu biba bingi ekitegedde 06 kizibu kwa akawunti yo kizibu naye anti onkunnyonnyodde olina boobanja bali mu 06 emyaka singa gituuka egya 3 gy'eggambye nga 06 tezituulanga kuba teziwerangako ng'olwo nkomawo ozinoonya polayitire awo omutima omulungi wegukoma mu zinoonya awo ensonyi wezikoma manyi bagamba totekanga nsonyi muki ng'onaaba kibayita okunaaba ensonyi ng'onaaba onoofuna sente zijjemu ensonyi kati awo nga tunabira ddala ensonyi ng'awo tutandika ozinoonya mu makubo amatuufu oba tuleze oba twetunze oba tubbye sente oba tufeze ekyokwetunda kireke tolina kyakutunda kyokwetunda nkireke njogedde kinene nnyo nange ekiri mu bwa smart wayo okimanyi bw'oŋŋamba tolina kyobusobola kwaka akabiri sibusobola nedda anti basobola bwa smart bwa yamulowooza be bakuba jimu naawe obusobola
Naawe obusobola obwa smart wire. Segedde. Naawe obwa smart wire tebuliiko figa. Yinza obbamba sobola naye obuzibu bwe nina buli obu. Owulira? Ajanja. Andi obwa smart wire Saimo tebuliiko figa. Abakyala abo baagala nnyo abavubuka ab'emibiri. Kati gwe totuuka mu katale ne bagamba ako katono nnyo sijja kakola ki? Sijja katwala. Kati gw'osooka tuyanga katono. Waliwo agenda okatuyagambe. Nkalabyemu supu. N'okutwala. Kati Saimo olaba nti oli mukulu. Ojja tuuka mu katale. Wotuma abantu abakulu ewammwe nze gwe otwala. Otwalibwa. Tokyali mwana jjukira. Tokyali. So kati tulaba nti oli mukulu woyingirira akatale. Era wajja bba wagamba nze njagala n'omukola kalina ku experience. Abo abato sibaagala. Akutwala okutukire mu ddakiika 2 naye atye. Ati Abaganda bagamba emmwanyi gye weesiga tebamumulamu yadde. Gw'oleka omutono ku street otwale Saimo omukulu kubanga alina experience. N'akutukira mu ddakiika ezi. Ensonga n'azireka mu bisambi awo. Ensonga ne ziggwera awo wakati. Mu bisambi. N'ogweri nno ng'okoyena nnyo ng'olinga alina kyokoze. N'enfuluuta. Bampe ku mazzi. Wano waliwo ku mazzi. Ate obwotyo bw'omweŋŋanga n'omubuuza n'amalawula ekigambo kimukazi nga agamba obadde onzise. Era nga naye addamu ompulidde. Aye eri bantu bazinga malamu maanyi ng'abantu batalina kye bakola kubuuza bigambo ebyo. Ompulidde kibadde kitya. Naye olabye wenjaseemu awo. Kumbe ekikazi kimukeneka. Kigamba leero. Leero luganye. Kamoga nakubye ennamba nkyamu. Kamoga kubye ennamba nkyamu. Owaayi ebigenda mu maaso mu Kampala bingi. Solomon amaze okuproposinga n'akakazi akazungu ate alina eriiso olabye akakazi we kanyirira. Naye nze nadde nteesa kati ngaako we yakamaze ajjeko ne ku gulawundi eno afuneyo kannakyagaba. Solomon alina ebintu omanyi alina byagenda ossubwa. Alina byagenda ossubwa. Abazungu balina gwe tontotekayo kadi kamera yange balina Tebalina. Tebalina. Mu bakalu bazibu. Bannaye. Nze nkyogedde bakalu bazibu abo boolaba. Bakunoonya nnyo. Kyova olaba weesanga ng'omusajja ava eri. Najja nafuna ekikazi ky'ekiddugavu. Takita. Kibava abazungu baleeta enkola zino Kasukuze yaleese omukazi n'azinnyonnyolako. Wonna kuyiiyayiiya. Kubanga neebuuza. Fe buno obukodyo tetwabuyinanga. Buno. Obwo. Tekyali kyaffe wano. Tetwabulinanga naawe. Tetwabirina byabo kubanga bo tebayinaawo. Okujjayo akalimi tekaali kaffe. Ebintu by'olulimi tebyali byaffe, by'okutambuza olulimi tebyali byaffe. Byabali kubanga bakunoonya nnyo. Tebalinaamu. Ekisegedde. Abo bamenya abo boolaba kyova omuzungu nze kugamba bonna ababeerako waloleza ku muddugavu wa wano tadda maki waliwo omwana yanyumiza emboozi nti abaana bannayuganda lwaki babba abawalabu abagundi abadubayi abo nti omuwalabu agamba water she has water yes kyabeerako kimu manyi lwaki akikungiriza kubanga takikolanga ki takirabanga kiba kipya andi owowo abawakana abawatetenkanya bawakanika okisegedde kale era nze ngamba solo ngaayo we yamufunye akomewo okugula awundi ajje tumulage truth from the source. Yes abajja bakoowa abo bakooyeka banuubula abo banuubulira abo bano ajje wano ajje kinampeera kiri wano kibigula ate nze basolo kinampeera sikireka katwale Vixen we bamwanjudde sange cyane kidugafu kinebere. Yes katwala solo era akajja kakuwanza ajja vaayo sawa na tumusubira okudde Solomon yafuuka muzungu talinga mu abaddugavu anti kati obudde katuliriza omuddugavu abamuddugavu Saimo
ne bw'ona ogenda ku kyekweja emyaka gyo bannaye wasawa ina akantu kagenda kugaana okitegedde kakano kazeemu competition buli afuna essimu ayagala kukola kati kantu okitegeera bakalimu bangi so kati mwe abakulu olunaku lwe twatandika okubanga mulamwe betukolako muli banaku bazi mwagala kukola okitegedde kati ate mwe mwakaleeseemu amaanyi mangi nnyo kalimu amaanyi ate kalimu competition anti gonkola ne gundi nankola kati era niagenda okukola okulala kati ennaku zonkutte kati wiiki eno gyonkutte banga nkolanga bana kati biki byogamba abantu leero mbifuna kati nga nawe bwe mbigambye mbifuna tozzeemu bikadde sizzeemu bikadde gwe olyamu ekikadde kati olaba solo kati we are happy that he is happy naye kati bw'anaava erikko singa kamutanda n'alozaako wano bw'ati omwana si muto ajja kudda mabega tebitukwatako ate si muto tatuuse omukulu atuuse abaweemeka si 18 iba 18 solo taweza 18 n'abiri agakoola yes mumuleke abaana bakola speed abaana bakola speed ze nalaba baby glory wano juzi ngayimba mami daddy kati ali mu bufumbo yo ne okwajula kwa bikwaggwa okwa baby glory tekuggwanga bakoma ku proposing ne bajogerako ebigambo bingi n'okukyala ne bayogerako ebigambo bingi ne ngakati lwe banakola okwanjula tebagenda tufukamiza va ku mukolo gw'omwana kati alina omwana omuto naye mutandisa omumuteeka muleke tetumuteeka jasi bintu bigambo bikendeereko in the same way twagala okwozayoza Juliani Levikson Desire Luzinda olunaku olwaleero ekikyala kimusinga emyaka 8 era ndowooza bwe tunakolera emboozi ne weenafulumira nga mu vidiyo bwembaga muteekako embeta agenda bagatira ku fanero ewali ba ex baleevi nga bakoze bubi badde tebasobola kufunayo venue ndala eyo abaana bali mu maziga bonna babadde basuubira ekira mu muleevi kumbe leevi ali eri abikakkadde lye kati ba exos abameka bagenda obba ku mukolo era simanyi oba gunaatambula na bulungi ogwo abaana baweddemu essuubi abaana bakaabira ddala amaziga ze nakyali wange yankabira naye leevi teyandibadde ye leevi nga tubadde tulina ebiseera eby'omu maaso bingi ng'abadde ansuubiza bingi leevi ekyamujje mu bbanga atwala oyo omukyala kikyabadde ki mwogera boogezi ennaku zino n'ebigambo nagwo gwafuuse si kwogera boogezi bannaaye Saimu si kwogera boogezi but I'm happy they are happy kati awo omukazi naye omukazi teweegumya mbu Desire afumbiddwa ku 5 naffe tujja kukola ki Desire kwana mu 5 wuye bamututte oba ne wegabaana my fellow woman mukazi munnanga ali eyo teweegumya tekakutanda ono omukyala mulala ono Desire mulala ate ayina ssente ze nkubuulira ojja kudda n'obwavu bwo obutadde nansa n'owoza ne ku myaka 5 bajja kutwala teri agenda kutwala mukwano ng'akutwalako okyakutwala ani Desire ayina ssente ze naffe tujja kufuna abaani abakyala ababogambako anti kisinzi oleyinza strategy ki bukati Desire weyaweereza 3 omanyi gye yali olwedde yali amaze otemya empenda zonna ezinamufunisa ssente ng'awezezza 5 kitegeeza abasajja ajja wasanga bwakola ki Levikson yawasiza mukazi we talina wakayania niwe bamuzzaako Desire mukubako haki namba 2 n'olyoka onda weetubuna emiwabo waneeno tutereezeemu Levikson yawasiza mukazi we tosinika mannyo ate tutereeze Levikson alina ssente ezisobola okuwasa omukazi. By the way, on a serious note, Levikson yali mu kuvubuka abayiribye okuteekawo obulamu bwakola ki. Levikson yava wali Kosovo wuuli
Kosovo wuno yava wano Kosovo ayina property mu Kosovo tozimanyi muwe yes mu Kosovo Levikson ayina sente eziwasa omukazi era tagenze wali naye sooyo tukiddamu sooyo sente azina eziwasa naye sooyo abadde asobola bali abafanero abo abadde abasobolera bulungi nnyo nga tewali amutaddeko n'amaanyi naye talina sente ziwasa oyo kambuza sente ziwasa oyo zeetaaga mmeka nyingi lwakuba kati era wuyo si bataddemu sente kati kyekimu era kyenkanyinkanye kati ne desire tesobola muteekawo mu maanyi mangi ekisegere kati kampani eteera ddala amaanyi mu kwegatta kw'abantu omuleevi kubanga okwegatta wano we tulaga actually waliwo tubadde mu kantu ulingo mukwata ne mutuba ne mukola embaga yammwe Simo n'aleeta kamera ye n'akwata ebifaananyi n'atwala n'uploadinga kati eno ntandikwa tewali agenda kuddamu kukola mukolo gwe n'ayita b'amawulire tukyogeddeko bannaye ng'ono akyokyogeddeko tubadde tusaba omuntu ng'olina ku mukolo ogw'ebbeeyi gye bakuyise baatimbye bulungi baategeeze bulungi buli kimu kiri bulungi mbadde nkusaba nga tolina ssimu nnungi teka kutandanga n'ojjangayo Android yo olikodinga abagole oyo noona omukolo gw'abandi kino kigenda eri mmwe abakwata za Android mulekere awo okuttatta n'amannya g'emikolo g'abantu oli aba yategese bulungi buli kimu kiri on point ng'ayina essimu ennungi omukolo agulaba bulungi bw'ojjayo kya Android kyo okutta omugole otandike oweereza obutambi ku status batandike ogeyanga omugole waatanyumye kumbe essimu ye eya layisi yeri mukutta omukole gw'abandi tuswala leka balina amasimu amalungi bakube ebifaananyi ojja bibasaba funa gwokolako omukwano bulanga Saimu gw'otudde naye kumpi yalina essimu ennungi mugambe Saimu kuba ebifaananyi mpa ku nnamba yo obikole ki obimpe ekyokujjanga ya Android ne mukwata emikolo gy'abandi gye baba bataddemu essente kikome diko n'afuuka kiddiko kitegedde omugole n'afuuka ekigole okategedde buli kimu n'okyonoona just with a single shot bikome funa essimu oba oli wakuba bifaananyi make sure you have a very good phone wogenda okubira ekifaananyi abagenda okomentika ku status yo bagambe abagole nga bakoze eki nga banyumye okitegedde si buli omu kusirika kuweereza comment as long as they are happy just because gwe wakubya ekifaananyi ekibi ndowooza mumpulidde nina omukolo juzi gwe naliko waliwo abanyankole batumbye bulungi bataddemu ssente zaabwe ndaba owa Android naye nga content gwakwatako obukwasi yekka kimbibiri nga ajjayo kamera kimbibiri nga naye nga gwakwata Saimu bw'olaba watuna bw'oba gwe mukole omugoba ku mukolo nga talidde oba gwe mugole ogoba oli ku mukolo nga talidde osimu embi kyekikubye ebifaananyi kyekikubye ebifaananyi anti kati nange bwe busungu wembujja kyekikubye ebifaananyi by'omukolo gw'abali munoonya entondo ku bantu boogere naffe abantu batadde ssente mu ssimu yogera n'omuntu mugambe mukama wange omuntu atadde ssente mu waliwo amannya agali universal sister taata bulaaza bulo yes badde nsaba onkubeyo ekifaananyi okimpeereze likozese bakuwa ekifaananyi abantu bw'otuukanga awantu sooka oyogere n'abaliwo babuuzeeko yogera nabo kati juzi natula n'omukazi mu bbaasi tugenda Hoima tugenda mbayo n'emirimu zenkolera ddala tugenda Hoima tutuuke Hoima ntudde kumpi yansangamu teyambuuza teyakola ki ali ebyokulya ava abiro kamala obumaze alya buli tutuuka wakati mu lugendo atandika okunneebuuzisa mpozi wano wa nga egamba chips ezebbiri z'olidde zikubuulire wooli gamba chips ezebbiri z'olidde zikubuulire wooli nze tuddamu okummanyiira wambuuzizza omanyi we yaŋŋamba nze bwedda mmanyi oli mwana muto olina gw'oli naye awo bwe namanyira nti abantu omuntu akumanyira n'atakujuza takulekerayo yadde saasigaza yadde akatiibwa kwolwo tolaba nti nali mmanyidde kyeyankola teyandeka waggulu ne mugamba ye bwotyo tugenda otambula kati awo gamba kondakita
Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbi obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu famasi ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. So, awe tuli ebintu ensonga zigenda masonga zikola ki nga kitambula ati emikolo bwe gito bagenda tandika ojjugula bantu bagula emikolo nokalaba kati ngenda ku example laba omukolo gwa Remo ogwo singa gwasanga ebintu byewe ebiri buli omu ayagala okukola ku mukolo gwani gwa Rema kati abantu bwenna mutandika okwaactivate nga Chosen Becky omusajja osala ogenda okukola omukolo mugutunde naye Chosen Becky yali omuyimbi Chosen Becky okwata otya bulandi yo n'ogijjako Chosen Becky ne weetuma mukyala Ssekajja kwagala kwe naye omukyala bw'aba mulava atama bannaayi teri muntu atama nedda teri muntu atama nga mukazi ng'ali mulava kati nkumanyi nga Saimu kati ng'ogenda ku makya ng'ofuna ekikyala wanene ekyamabina ng'otandika mwami wa Naabatanzi anti naye anti olaba brand esobola okuintroducinga brand endala nedda naawe Chosen Becky esobola okwanjula kati mukyala Ssekajja akola ki akuba bifaananyi Ssekajja akuba bifaananyi mukubi wa bifaananyi namukwasi wa butambi brand kye mulimu brand ezitayiraana brand ndala yes Chosen Becky muleka akole banne ekyayagala nedda alenze kati nze kenkubuulire Chosen Becky mutaddeko amaanyi mangi gwakuba kati nze kenkubuulire kiriwo ekiti kali binende mbujogeera waneeno mugenda kumpitwaliroko mugenda kumpita owedda naye nze mbabuulira abantu bano wammanga be bajja oyimba ku mukolo gwange singa guba gubaddeyo asooka Stabu wa Natoolo tojanjawaza ddala ateeke ebbugumu mu baki mu bagenyi nedda naawe ku luna talina mwana tuuse okufuna ejjinja okitegedde tulyoke tuzina amazina Mary Butter Mary Butter salyuti kuba tuyimbe salyuti Chosen Becky omuntu lwakula bannaye abeera akuze kati gwozimanyi kubanga olimu olukazikazi Chosen Becky oguma olago naye ajja kuyimba Chosen Becky tebankuza kuza otiyingizewo David Lutalo akabiina kagenda okitegedde alyoke mukyala wange alyoke akapapazaawo wonna ogenda ku mukazi gabbina omukolo gugwe ye oli munyiza tali kutuulira weetaaga mutono munno twekuba amagumba bagambe neiba bakibakontola kume magumba gegakubagana siinagaza okusabalirwana bwe bayimbi bwegala ku mukolo gwo beebo benjagala bakola emikolo abo bakolera ddala emikolo bateeka abagenyi mu vibe so omukolo gwa Levi bwe gutyo gwawedde they are happy abantu beewase mbaleke beewase kati ngawe wonna tubitadde ebbali Saimo omanyi Saimo alina obuzibu bumu omwo osirikira newombekanga eggole eririba ejjombi omwo mwokola ki Saimo oli ku sayidi ki mu lutalo lwa Kasuku ne Junior sina sayidi nze lwaki tolina sayidi olaba enkwe Saimo naye ng'oli mukulu nnyo okuba n'enkwe kweja emyaka
kwegamba ne bwogezze olya nkwe ogezi balaba Sayima akola lubuto mumbe lujjuddemu nkwe abalala bazimbanga njoka olubuto lukuzimbye enkwe kunkwe koolya lwaki oli wankwe Sayimu ate ntya Sayimu lwaki oyina enkwe olina obba ne sayidi lwaki ndina obba ne sayidi anti beera ne sayidi gamba nti kati wuliriza nze ndi yakasuku lwaki oli sayidi yakasuku ani nze nzikiriza nze nzikiriza ekintu nze ne bwabanze bamusunguwavu nnyo tosobola kumpisa bwotyo okitegedde kuki nnyonnyola biveeyo gwa byetandikidde anti tosobola kunvuma bwotyo nonjolonga nga tunoonya n'ensonga ezivuma ezikuvumya nga tozikola ki nga teziriiwo so kati gwe oli ku sayidi yakasuku kubanga Junior amuvumye amuvuma ate amuvuma nnyo ku bintu byenda biteetaagisa n'amujolonga olayo tuba twagala relevance because nze nzikiriza tali muntu atayagala ki linnya naddala nga tutuuse mu media manyi media ngimanyiko kasita ogituuka mu booti oba oyagala kikutambuza enkya nekki neggulo kategedde towumula tolekera buli ssaawa baako kyoyiiya naye wakati nga twagadde otambula waliwo ate ebisukka otyo okitegedde nti kati nze awo olaba nzaawo awo weŋŋambira nze mba kuba n'emmundu tonvuma bwotyo n'osula so kati ggwe ensonga lwaki oli ku sayidi ya kasuku ate nkasuku talina musango lwaki talina musango sirawo kimuvumya nkwekize bamulangira Sayima bwoba onkyazizza ne twogera ku ssolo osobba nga gwe Solomon badde twala tumukole ki tumwogereko naye ate nze nsobola okujja nga nze nina agenda yange nga kyoyagala okwogerako okitegeera Solomon ne musensebula ne mukola ki ne muteeka wali okategedde kati abalala ne bakunyiigira lwaki aleetanga abantu ne bavumanga gundi kye kimukyasisiza oyo omwana ate era avume gundi okitegedde nze kyembadde njagala okukola ki era naawe bagamba nze sinze yamugamba so gwe mu bufunze ogamba otya nti nze ŋŋamba nti Junior waba ye ekimunyiiza nti Sayima nti Kasuku aleeta abantu ne bamuvuma nga ye waali atudde Kasuku si yali mu mitwe gy'abaki gy'abano bakyaza ate nze nzikiriza bano abamuvuma abamwogerako of course bagenda omwogerako nga waliwo ki ensonga emwogezaako yes nze so ava mu bbanga netandika tuula ku Sayimu nga talina kyeyakoze eki kyeyankoze of course wabaawo eki wabaawo ensonga kategedde so kati ate Kasuku kwe siva nze ndaba muntu is a very good guy talina buzibu simuvaako ze nkubuulira naye omukyuka abantu 100 anze sinnakyuka kuba sinnava we nnabadde nze wendi kati gwe oli sayidi ki sirina sayidi anti ze nkoze gamba lwaki onkakambe ne sayidi gw'okyaza Junior n'avuma Kasuku lwaki okikola kati kambuze ekibuuzo kati ate ekyo toli mu kwekontractinga nayo kyonna ekyoyogedde kitya owolereza Kasuku yes kubanga abavuma Junior anti kati tokola ne Kasuku tomutera okwewaayo akantu ne mwewaayo akantu kati bw'oba mwewa mpola mpola kyaba twecontradicting oli ku sayidi ya Kasuku kubanga Junior agamba Kasuku aleeta abantu ne bamuvuma kati ate nze ombuuziza lwaki nkyaza Junior n'avuma Kasuku kati kati gwe kyokola kirungi ate nze wambuliddeko nga nnenya Kasuku okukyaza abali ne bavuma oli kati ompuliddeko nga munenya kati kiriwo ekiti olaba Junior Junior waaba avumye Kasuku ku gundi ku Sayimu kwanza sirabangako bigambo byamuvumira ku live nga byamuvumira wuwo ewuwo tamuvuma nnyo naye watuuka ku live obisalamu kubanga Kasuku mulina ekibakola ki kibagatta muli bamikwalo temuli bamikwalo kankuwa example jo Ismail n'avuma full figure awo Ismail Lubega nembisalamu tewaloleva wootuuka nga wo byotayagala nga mbitemamu oba okitegeera ti bw'ogamba nti Jaden musiru noddamu nti Jaden musiru kati kibiri yozzemu tebikyakola makulu oga tugambidde nti muki
Musiru. Kati bino ebiddako byonna nga mbijjamu. Kapaati ka wali musiru ng'okiddidde. Ontegedde bulungi. So kitegeeza nti nno otuuka butuusi n'ogamba nti nze kampeeko ku content akola ki? Alimu ku magezi. Oba okitegedde? Yes. Kati nalange bwe nalabye ndoza twakoze show twagikoze ne Zubeda. Nga masiina side. Era siina ki? Side. Lwa nsonga nti Kasuku kyali wange. Junior naye kyali wange tukola ffenna. Sisobola kusala kufuna side kubanga ekibuuzo kye kigenda okuba nga kinyanguyiza okusala okuva ewa Kasuku okudda ewa Junior. Era kye kigenda okunsaza okuva ewa Junior okudda ewa Kasuku. Ensi eno ogiraba. Abantu tusisinkana basisinkane. Kituufu. Si ffe tubazaala. Era tubasisinkana buki. Era tetumanyi gye baakulira. Na bukulu. Olaba n'omwana owuwo osobola omubuulirira n'akulema. N'omuvaako buvi. Ate Junior gwe nasanga nga wa myaka 2 n'omusobyo. Kasuku gwe nasanga nga wa myaka 3 n'omusobyo. Omulimu gwange nno guli luddawa. Si gwa kuwagira Kasuku kuwalana Junior. Si gwa kuwagira Junior kuwalana Kasuku. Omulimu gwange gwa kukubira buli omu ne mubuulira ekituufu ekyokukola ki? Ekyokukola. Naye ate bw'agaana okikola. It is none of my business. Yes. Kati kino kankigambe kino nze nkikola nnyo. Jaden sobola okukubira essimu. Ega Jaden. Leero nkola ku interview naye owemudde nnyo. Olowooza kirungi ku brand yo? Kinedda. Nompa ensonga zo. Lwaki nakikoze? Era nombuulira. Kyazze kitya. Era oyinza n'okungamba tujja kukikola ki? Kiddamu. Jaden bwe nziramu ne nkusanga ng'owemula. Sikuddaako. Siri kukubira ssimu. Ate sikunyiigira. Kubanga gwe ky'oba wasazeewo. Ekijja mu bwongo bwange nti Jaden nze namukubira naye we yabalamu ng'okusigala ng'awemula. Kimuyisaawo. Kati nsiga ntandika kuwa kitiibwa mu kuwemula kwo. Kati ensobi y'abantu bo baagala bwakugamba ofuuke mutabani we ofuuke muwala we okole ekyo kyayagala. Neerabira nti akusalawo okuba kwange. Nze munsi yange tekikola ki? Okumbulira oba ombulidde n'okusalawo okusigala kwange. Era mu mirundi emibale bonna njogedde nabo. Kubanga boogezezzaako. Sigezezzaako mu mirundi emibale ngozezzaako. Junior ne mukwere mugamba Junior olowooza lwaki omukazi tomuleka? Mukazi oba oyingidde. Naŋŋamba kyakoze eki? Kyaŋŋambye. Bwe musaa ku live ng'akola. Na neera akikola. It is none of my business lwa nsonga nti muntu mukulu. Gwe olwedde ba wakimaze. Nsaba musooke muwulireyo ekintu kino kimu. Mugamba abantu abo bonna babiri mbakyaza. Bwe mba nnina amagezi basinga lwaki situla no neeyogera bo be mbakyaza boogere. Anti balina endowooza zaabwe. Lwaki endowooza yaabwe njiwa ekitiibwa nga bali mu kamera bampa akantu ne siwa kitiibwa ndowooza yaabwe nga basazeewo bye bayagala okukola. Kitegeera. Oba kitegeera? Nze omuntu yekka gwempa ekitiibwa yalina sayidi nga talina kakwate ku sayidi zombi. Jo nabadde ne Zubeda naŋŋamba nze ndi sayidi Kasuku lwa nsonga nze Kasuku gwe nkola naye Kasuku ye kyali wange. Junior simumanyi. Kakati awe mundu yena ajjukwira ku sayidi ani? Ya Kasuku. Kati kino kankigambe nze siri munnanfuusi wadde ensesolo okwagala. Yadde oli wankwe. Wadde ensesolo okwagala okumpita ow'enkwe. Kyano yange nagizimba. Nesooka ngizimbira mu ebintu ng'ebyabakyala nga tukola movies ezo n'abaana ba romantic. Transition ya channel eno okudda wano we tuli yali pano. Main face ya pano yange yali ya Wisdom Kaye ne Junior. Wisdom Kaye n'agenda n'ensigazaani Junior abadde part of the transition of my channel. Era owembala obuntu Junior bwampadde ne ssente ze muwadde nga ze tebikwatagana. Kakati sisobola kuva mu Junior. Oba ontegeera. Weewaawo ne Kasuku era tusaa muvaamu. Ekyokubiri Kasuku nze Saimo nambalowooza ndi wanabi wani
wa kasuku mutegedde bulungi nze okukola ne kasuku manyi wali abantu abalowooza nti siri serious naye nga ate wembere wa kasuku ampa omukisa okutula ku channel ye nembeerako serious at least mu mwezi ntera okulabanga weegeziwaza ne nga ne musajja wange wakati rero yagalonzeewa teri muntu yeegeziwaza just gwe kiyinza okuba nga amagezi go matono nnyo okutegeera olumu byaba ayogera kakati nze bonna basajja baki bange ekyokubiri nze siwagira sirini agenda kusaidia mukuwagira kubanga kitegeeza nti njagala olutalo lusigale nga lugenda mu maaso nze kigendo kyange olutalo lwange njagala lukole ki lukome ate nga nzikiriza nti bonna bamanyi kye basobola okukola olutalo ne lukola ki ne lukoma okusalawo okudda ku saidi ya junior tukube kasuku tekimalawo olutalo yes okusalawo okudda ya kasuku mukube kati kankwe example kasuku amaze omwezi mulamba nga asirise era abadde nga asirise junior nayogera sina gumu gokka mirundi mingi abadde nga asirika kasuku yeekyaye n'akola interview ezo amuwa kakati njagala kubuuza mwabawagira kasuku mumbuulire muba mukoze ekimala ng'asirikidde omwezi 18 n'akola interview 3 ani tuba tukikoze ekimala kuba tusinziira mu myezi 3 ono yamuvumye emirundi emeka anti byenkugambye nti bwe tugenda mu kuwagira kubanga nti kiri bwe kiti sayimu nze nja kuwaayo obuntu 3 naye nga gwe mu mwezi mulamba obadde ombeerangako buli lunaku kye tulimu kati nga gwe buli lunaku okolera kunza amawulire yes omanyi kyekitegeeza ekyo tulimu buli we tufuna saidi tudda mu kifaanagana nga taagovuwo ani saidi kyegenda obwangula gwe n'osika nono n'asika asinga yakola ki naye nze wenjogerera saidi eri tesigaza bantu kamalirize kano katono kati mutaagovuwo tatuyamba kumalawo luki lutalo teruggwawo era not until waliwo ekikoleddwa nga waliwo saidi egambye nti kati gwe nkunnyuse kufuddeko nkumaze sigenda kuddamu kwogerako kino nkuweeka ekintu kimu mu nsi osobola okutandika okulaba ng'omuntu eyafa nga tafiirwa tasanyuka tanyiiga tafuna kirungi tafuna kibi nga ne bwakeera ku makimoloka n'emukoonera wali ojja n'oyogera byonna ng'emboozi ye bweri n'ogiyitako ekyo kibayita okwesonyiwa omuki kwesonyiwa omuntu kakati omuntu oyo bw'omwesonyiwa n'otuka ku leve eyo bwaddamu n'ayisa erinnya ly'omukama ensi yemwekubira nga gwe tonnamukuba anti kati olaba kati anti olaba n'ensi era nayo yamutandiseeko ibadde yamutandiseeko so kakati nze sayimo so kati nedda abantu bange bali abo nze kyenadde nsabye ekyokubiri nga mmaliriza abantu bange bali abo babiri kyokka ate ekyokubiri kyensinga ow'ekitiibwa kasuku kyali wange junior kyali wange naye ate kasuku kyali wa junior ne junior kasuku kyali wani mu kaseera nga ffenna buli omu kyali wa munne junior kyali wa kasuku nnyo okusinga bwe nali kyali wa junior okusinga bwe nali kyali wani ekibuuzo mu kaseera nga tewali kitugoba lwaki junior yali kyali nnyo wa kasuku nze nga siri nnyo kyali wa kasuku ekyo kyokiwa ekitiibwa nti twalina akaseera nga tewali kitugoba ne basisinkana ne bagenda ew'omugagga gundi ne basisinkana ne bakola kino ne basisinkana ne beekyaza ewaka mu kaseera nga tetulina kitukola kibagoba nga tewali kiriwo nze nesibeera mu kifaananyi ekyo n'otabaamu nga sinnagenda wakati mu lutalo lwabe kugamba nti gwe oli mukyamu wemba saasobola kubuuza nti lwaki wadde bonna bakyali bange lwaki bo bakwataganye nnyo nga nze sikwasaganye nnyo nabo wemba kiri wali saakibuuza nono sijja kukikola ki tukkirize nti nno beetegeera nnyo ne babaako bye baategeera nze bye saasobola kukola ki kutegeera kati nze kyensobola okukola kwe kuba wa maki amagezi era nze sisobola kuyita mu bagenda blacklistinga junior kyensobola omugamba nti junior mbadde nsaba ewange kasuku tomukola ki oba waba amuvumye n'empulira nga kigambo kinene nga ngamba omwana nze nina kompyuta kisalemu era ne bwe twadde mu interview yasemye yagambye tobukola ki kubanga ndabyeko nga mbikola ki ng'obikola
ngambi salamu that would be my contribution naye era wabisaze oba kigera that would be my contribution era tewabaayo asinziira oba akozesa kamera oba alikodingira kasimu alowooza nti ajja kunsindiikiriza okumpita ow'enkwe nsalenzire kusaidia akasuku kwansalenzire kusaidia Junior nze omutwe gwange tebagufuga anti era twalabako ne kasuku ekyasinga ng'omuyita ow'enkwe owulira ng'era naye abeera waki wakati awo ng'agende wa muganda wange Shalom Shalom n'ayogera kuki ku Junior ng'avaawo n'agende wa muganda wange Junior n'ayogera kwani ku Shalom kati nga bowe basinziira obanga ffenna we tusinziira ng'abasinga we basinziira okugamba nti kasuku waaki wankwe naye nga teyali waaki wankwe kuba naye yatunyonya n'atugamba nze bonna baki bakyali bange buli omu muleka nakola kyayagala okukola ki nga sinze mutumye naga nze situmangako sisinziira nze kentereezaamu kali kamu byempulira nga kati for example Junior we twali naye n'ateekamu maama muwummuze yawummula kunze mu buntu tekikola makulu si kintu kirungi seetaaga kumala kukubirwa ssimu okugamba nti ebyo otaddemu byaki singa mubaddemu maama singa mubaddemu omwana seetaaga kunkubira ki simu oba ontegeera kati ekyo then all the principles ezingayidinga ezigenda oli ajja kugamba yise mina kulirako ko kyalo nga bamulirako kituufu nange olumu ebikigambo nsolo kyogera but buli wogenda okula otandika okubaako byokola byo innovate waliwo signs eziraga nti omuntu naye ze kyesikkiriziganya nakyo nze lwakuba ndabye ensi yonna esaze nze n'abafolowa bange nina omukyala ali US neyampeereza message nina mukwano gwange Carol one of my good long time friends because Carol yandaba okundaba nga ndi mu comedy oba ntegeera Carol yampeereza message n'abalala baki bangi but nze Saimo audience eno nasooka kulaba Junior audience neeraba ni kasuku neeraba Junior ewange so kati nze omulimu ogwange sisobola ku sidelininga muntu yenna nedda wabula kuba advising ne bagamba nti ekyamagezi ekyokukola buli omu yeesonyiwe muki neera bwe bagaana kati side eri eganye okwesonyiwa eno anti bwe bagaana era nze wendi oli aganye okwesonyiwa munne kaakati awo tubadde tusaba amwesonyiweko bannaaye awo oba kitegeera naye nze kyenzikiriza ki ekintu kimu okwesonyiwagana anti nze olaba nze ekinsidelining sa kintu kimu nze nzikiriza bw'okwata omuntu era bintu bya media bineeno tweyingira ne twekola ki naye nze nzikiriza bw'okwata omuntu obaako w'omukola ki naye nekira nga tuvudde ku ekyo obaako w'omukomya Saimo okakasa ate waliwo byotamutuuka okakasa nti buli YouTube akola content wakuyingira nedda si byomu kati kitegeeza nti n'okusalawo okukola content oweekweyingira ekyo nakyo twakisalawo nali nakyo kikyamu SB4 ayingiraani tewali sakozi ayingiraani yes tubasinga nedda temubasinga kati kitegeeza nti olwedde kikolebwa kibi anti wuliriza nti kekunnyonnyole nze olaba Faruku Sakozi talina gwayingira kuba ye YouTuber naye asobola okunkyaza nze nefuna gwe nkola ki bwe nnyingira okategedde nti gwe nga YouTuber si gwakola ki si gwayingira wabula gwokoze eki gwoleese okategedde naye nze bwe ntuula ku channel ya Sakozi bwe ntuula ku ye ne ntuula ku yakasuku ne ntuula ku ne nnyingira gundi nze nzikiriza nti gundi oyo bw'omuyingira baako w'omukola ki w'omukomya bwe tosobola kukwata munno n'omukwata omwezi gumu n'omukwata ogwokubiri n'oyingizaamu maama we yawummula n'oyingizaamu mukyala we n'oyingizaamu abaana be awo kiba kiremaganye ssebo anyway naye nze awo biba biralamu Saimo njagala tubeeremu ak'obuntu nze mu byonna ebintu byensobola okudisikaasingako eby'obuntu nze sisobola kugaana muntu kuvuma munne byensobola okugaana nange sobola kugaana kuyakunyiizizza nodda ku balala abatakwatako bw'oba osaze okukwata Saimo mukwate Saimo nga bw'ali vuma Saimo naye naye kirala tomulekerayo naye naye kirala ate okuvuma twasawo tukikole
it is not the best. Imwe mwasayo mukikole sikikola. Naye it is not the best option. Yes. Ontegedde bulungi. Muso okukola akantu nga tolina gw'ovumye. Tusobola okukola akantu nga tolina gwe tukola ki? Gwe tuvumye. Nga tolina gw'okyazza vuma. Kati nze Saimo omulimu gwange manyi challenge eriwo ku mawulire eriemu. Waliwo abantu abalina ebizibu byabwe ne Junior. Nga bamunyigira dda ne bamulemerera. Bamulemerera ne bamuvaako. Kati baagala kukozesa this useless campaign okutuusizamu ebigendererwa byabwe. Ontegedde bulungi. Ngenda ku example. Kibayita okwesonyiwa. Junior yalina ekintu kye yakola. Kasukunuza n'abuuza Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo naawe endowooza ye. Junior n'avaayo n'avuma Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo wadde yayiga ekintu ekyo. Yasirika. Nti omwana ono lwaki yanvuma namwogerako. Ne womumubuuzaako katasa mwogerako. Kati bwe tutyo bwe naatuvuma nga tuboogedde. Point yange ogitegedde? Ngitegedde. Nti waliwo abantu abamu nga tulina principles zaffe. Ng'era n'olumu owulira bubi ng'omuntu akuvumye. Oba ontegeera? N'oweeyinga ekirowoozo kyo. N'ono okuvuma. N'ekitiibwa kyo. N'ogamba kati mube mpaako ebirowoozo oyo kamukole ki? Muleke. Alaka si wakuweebwako biki? Kuba bangi bwe tubawaako ebirowoozo ne basirika. Ontegedde bulungi. N'akulaba naga. Nti ekisooka ne we muwaako ekirowoozo talina kyagenda kyusa mu ggwanga muno. Kituufu. Ekyokubiri omuwaako ekirowoozo ngezaako kuyamba kubuulirira. Kuyamba ye. Kati bwe mbanga buli we mwogerako agenda kumpemula wemula. Mpemula ewemuli. Oyo kamukole ki? Wanga kati olaba ffe abamu ekikyatuganya okwetaba mu bintu ebimu kati ng'ebi. Tulina abazadde. Ontegedde bulungi? Kati awo ne tulina tugamba nti ono waba takyawa kwona ndowooza anaddamu muwemula. Era ffe ne tulinda ekintu kimu twagala oddemu owemula oyo nga takwogeddeeko olabe tukula ki? Bwe tukulagako. Otegedde bulungi? Kati twali tuzzeemu tulinde addemu avume Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo tamwogeddeeko. Era ne lwe tunasembyeyo Kazibwe yaŋŋambye omwana oyo nze. Otegedde bulungi? Kati nze kyensaba social media eno yakyuse. Kituufu. Ensonga teyakyuse bukyuse ekyuka. Ensonga lwaki ba YouTuber bazze bangi? Lwa nsonga nti muwulira. YouTube mulimu ssente. Otegedde bulungi? Yesebo. Kakati kizibu nnyo okwawula YouTube ne ssente. Luli gwalinga mukisa okugenda ku lumbe lw'omuntu afudde owa abantu update. Essaawa zino bwe nkwata kamera yange nga aliwo afudde. Ne ŋŋenda ntwaleyo kamera. Era batandikirawo bane ba YouTuber b'e Kampala. Family efiiddwa bali mu kukola ssente. Because YouTube is corrupted with money. Kakati ekizibu ekiriwo kiri kimu. Nti omuntu already temukwatagana. Otegedde? Kati bw'akulaba ng'okola ebyamuguddeko afunamu bibiri. Nze yanneesonyiwa naye ankolamu ssente. Akantu ako kategedde? Kati wenkugambira nti mwesonyiwe munaabe muveeko. Kati awo Saimo tugenda okufunira ttiimu ffe. Kati kyekinyiiza Junior Kasuku yamuvaako naye ate era kyamukolamu ki? Ontegedde bulungi? Kyamukolamu obuntu. Kati nonta nti nga tutuuse on that level of understanding. Abantu bagenda kwevuma tutandike okubanenya nti naye wadde wavumye tewandivumye baana ba munno. Naye ate ne bwe tunaabyoga tugenda kubyogera ng'abaana bamaze okukola ki? Okuvumwa. Okubavuma kwabwedde dda. So now that is my stand. Naye nze kyensobola okwogera mbadde nsaba asobola okwesonyiwa munne amwesonyiwe. Kuba nze nzikiriza asirise teyejjusa. Bw'oba osazeewo sirika n'ova ku muntu omuvaako. N'ogamba kaakole kyonna kyayagala, kayogere kyonna kyayagala. Kuba ne Kasuku yali yamuvaako ng'akkiriza akole byonna byakola ki? Byayagala. Mpaka we kyamususseeko. Abantu kibasukkako. Omuntu naye muntu. Saimo osobola osirika leero ne tetumanyi ogenda sirikira bbanga ki? Nze Kasuku kyayitamu
nkimanyi tewali kirumanga muntu kwogerako leero okitegedde n'enkya ne luli olumu ne watali nki ne watali nsonga ekyo nze nkimanyi okategedde sonza omuntu era nze Kasuku nalaba nga akoze interview ezo n'omanya akooye kubanga bannaye tukkiriza omuntu abaako waakoma kyonna ekintu Kasuku kyakola yes kati awo nze muwagira awo muwagirira omuntu abaako ne waakoma naye nze lwaki simuwagira nti kubanga gye nkoma muwagira kitegeeza tekigenda kukola ki tekigenda kukoma kati kitegeeza nti kankuba ekyawakati bagambe buli omu yeesonyiwaani yeesonyiwe munne naye bwe tuba tutegeeraganye kale newe tuba tetutegeeraganye anti kati kosobola obbanga amagezi ge wawa Kasuku mu kusooka yagakola ki yagatwala n'agamba naye kanve ku ki ku mwana ono naye agenda olaba ng'omwana tamuvaako omwana asooka okukolamu episode ku episode nze kasita oyingizaamu abaafa awo manyirawo ovudde ku mulamwa kasita oyingizaamu abaana awo manyirawo ovudde ku mulamwa ebyo nno byebyo tojjaako kamera ogira ekitwe gwe producer wani yakutendeka naawe amawulire kati Saimo yakolanga ku BBS olwagambanga byebyo nno ng'olwo bajjako kamera si bwe baakolanga tulina abagagga twagala abagagga leeta close up mulimbye ekisirusiru wamma brand ambassador Spiro Board ati nze ndi brand ambassador mulamba gwe Saimo byakulema tuwafunayo yadde ow'ebizigo obitundira brand ambassador Spiro Board bagamba eno boda it's an automatic bike y'amasannyalaze era nga swap stations ziri mu bitundu byonna ebyetoolodde Kampala osobola okugenda n'oba ng'ogikola ki ng'ogifuna Spiro Board bagamba ku mitwalo 10 osobola okugenda n'ojjayo ku looni n'osobola ng'osasula emitwalo 6 n'osobola bba ng'ogifuna n'osobola nga ate otandika okukola ssente nammwe abaagala okwevugamu obwevuzi Spiro Board weeri ku miliyoni 3.8 evaayo kati eyalooni eggwera miliyoni 6 kati olondawo ekisinga abachicken tonight bagaba bakola 24/7 osobola okugendayo n'ofuna kyolya balina branches nyingi balina Kajansi balina Makindye balina Nankulabye balina Ewandegeya balina ne Nansana so gendayo n'ofuna ate kyoweekolerawo so byebyo ebyaleero mubeere bulungi mweraba kanfumbirwe newe nfumbirwa Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna